Muhanguzi Kashaka yaddukira mu kooti ensukulumu ngawakanya ekibonerezo ekyemyaka 10 ekyamuweebwa olwokufiriza gavumenti era nga yalagirwa okusasula ensimbi za dola ezisoba mu kakadde kamu. Kashaka ne banne basimbibwa mu maaso g'omulamuzi mu mwaka gwa 2016 era kooti eweze Ssaabalyake n'abakenuzi wansi w'omulamuzi Catherine Bamugemereire yabasingisa emisango gy'obulyake n'obukenuzi ng'obujulizi obwaleetebwa bwalaga nti baafiiriza gavumenti ensimbi obuwumbi 4.6 olw'okukola emirimu mu ngeri y'agadi b'engalye mu nteekateeka y'okugula obugaali obwali obwa ssentebe b'ebyalo emitwalo 7 mu mwaka gwa 2021. They sustained the penalties conviction on count 9 and 12, relying on the same acts arising from the same evaluation, which caused double jeopardy on appellant, resulting into harsh. Kashaka bamusiba emyaka 10 n'awerebwa n'obutaddamu kuweereza mu gavumenti wonna okumala emyaka 10. Ono wabula teyamatira na kibonerezo ekyamuweebwa n'asalawo okuddukira mu kooti ejulirwamu wabula nayo n'enyweza ebibonerezo ebyali bimuweereddwa. Omusango Kashaka ne banne okuli omubalirizi w'ebitabo omukulu Henry Bamuturaki ne Sam Emorut Orongot gwe baatwala mu kooti ensukulumu olwaliro kooti lwesazeewo. Olwaliro kooti lwesazeewo ekyenkomeredde wansi w'omulamuzi Alfonse Owiny-Dollo, Opio Aweri, Stella Arach, Lilian Tibatemwa Ezekiel Muhanguzi ne Mike Chibita. Airtel on the list when they seemed not to have paid was sufficiently explained to have been a clerical error, and secondly because PDU and the contracts committee were final gatekeepers who nevertheless ratified the decision of the evaluation committee. Bano bagamba nti okwemulugunya kw'abano okubadde tekumatiza era bavumiridde nnyo bannamateeka ababawa amagezi okujulira ku nsonga zino. Bano bwe batuuse ku bibonerezo bye baali beemulugunyaako bagamba nti bano bibagwanidde kubanga byonna bye baakola baali bamanye ebibivaamu. That Kashaka John, who is the former permanent secretary of the Ministry of Local Government, and Bamuturaki Henry, who was also serving in the Ministry of Local Government as principal accountant, they will have to serve the full 10 years and 10 days imprisonment. Bano bategeezezza nti Kashaka ono okumanya yalaga obukumpanya yakyusakyusa n'ebitundu ebyali birina okufuna obugaali buno obuwera emitwalo 7 n'entambuza yaabwo. Bano bwe batyo basazeewo nti Muhanguzi Kashaka alina okukkiriza ensala ya kooti yasooka era alina okukkiriza yeebake mu kkomera okumala emyaka 10 n'okusasula ensimbi za dola akakadde akamu n'omusobyo. Final decision in the matter of Kashaka and others, because it has been delivered by the Supreme Court, which is the highest appellate court in our country, and so none of the convicts can appeal this decision from this point. It also means that the Office of the Director of Public Prosecutions can now go ahead to pursue the execution of the judgment, particularly the compensation order of $1,719,454 million US. Ate y'omubalirizi w'ebitabo omukulu Henry Bamuturaki, kooti neetegeezezza nti yakola kubuuliriza kumala ku kampuni gye baawa emirimu oba yali ntuufu. Jacqueline Okoyi okuva mu yafisi ya Ssaabawabi wa gavumenti agamba nti kati kooti ekikonyeemu n'ekakasa okusalawo kwa kooti zonna era nga bakutandika okunoonya we bajja ensimbi za gavumenti zino. Both Kashaka and Bamutura had committed the payment of the US dollars $1,719,454 to a company called ITEL in India for 70,000 bicycles that were meant for LC1 chairpersons by Bank of Uganda. And yet this company had submitted documents that were not in order. They had discrepancies. So in other words, they should not have permitted that payment. Because they permitted that payment, the government of Uganda suffered loss of that amount of money. Bano bazza omusango guno mu mwaka gwa 2011 gavumenti bwe yafulumya ensimbi okugulira bassentebe b'ebyalo obugaali okubayambako okukola emirimu gyabwe.
Omulangira Junji Moses yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.